omulamula ddagala nnyo. Avakado oyo nti amalagala gano eno mugamba muti abatulaba wano wetuli wetuyimiridde tulabawo eddagala lino eno. Mu Luganda tukiyita omulamula ate erinnya lyako lirina amannya abiri, omulamula n'oluwanyi. Oluwanyi luno eno balukozesa mu kusala ebibanja era otera nnyo dusanga ku nsalosalo nga basimbye nti wano waayita. Era ab'ebibanja baba basiba empanyi zino eno bateeka akayinja batera okusimbawo oluwanyi luno eno era wabawo enkayana basima busimi nga balaba akayinja. So gutuyamba ku side eyo ate wovaayo gutuyamba ne ku ddagala. Omulamula guno gwolaba ddagala nga owulira nti nno omulamula gulamula. Omulamula guno eno gukozesa otya? Omulamula guno bagunaaba naddala nga onaaba eddagala ery'okuwoza omusango nti omulamula guno njagala okole ki gunnamulire eri omulamuzi. Omulamula guno eno bw'oba okaasira eddagala bakulagira funa ebikoola ebyo bina nga si byaki si bya nsobi. Tokozesa bikoola byaki bya nsobi. Ebikoola bino bina byoteeka bwoti mu kataasa oba mu bafu mu kintu kyonna n'ogenda ng'okola ki ng'okaasira. Omulamula guno eno bwe mubanga oba muva okuziika muva okukola ki nga oba muva okulima ebijja balina eddagala lye bateekaawo guno omulamula gwe bakozesa ne bakola ki ne bakaasira. Nammwe abagenda mu masabo eyo gye muba mulaze musobola okunjulira nti omulamula guno eno nga tonnayingira mu ssabo lya musajja oyo omulamula guno gusooka okukola ki okukolako. So omulamula ddagala nnyo. Ddagala likola ku bintu bingi nnyo n'ebyesikoze eki n'ebyesiba nnyonnyodde. Mu kitundu ky'endejje eno gyendi wendi waliwo ebintu bingi nnyo ate ng'obiyina emmanjuwo obiyina mu mbiriizi naye nga tomanyi mugaso gwaki gwabyo. Njagala nkutambuze mpolampola nnyo nkulage eddagala ly'oyina ebimu obirya naye nga tomanyi kino ki ddagala. Wano wendi ndabawo omuti gwa vakado. Vakado wuuyo mumulaba kwali. Vakado oyo ddagala nnyo naddala eriggwe atalina musaayi. Bw'oba tolina musaayi tolina mazzi kozesa vakado oyo noga bunozi bikoola fumba kola ki nywa. Ate nga ebikoola tubifumba ne tunywa tubifunamu eddagala ate ovakado ne tumukola ki ne tumulya ne tumukozesa ng'enva ku side eri. Ate ensigo ya vakado ddagala nnyo ku ulcers. Bw'oba olina ulcers ensigo ya vakado singa ogifunamu obuwunga eryo ddagala nnyo obeere nga ate okola ki oteeka ku mazzi agookya obeere nga onywa. Then ate wano ndabawo omusambya ngenda bavuga speed guno baguyita musambya. Omusambya wenjogera omusambya okitegeera sambyako awo nno gwali eyo nti bw'oba onaaba eddagala ly'emikisa bw'oba onaaba eddagala nti nno olina ky'oyagala omusambya guno tegubulamu guteekemu gusambyeko ebyo byokola ki byoyagala kwanguyiriza. Era omusambya guno eno mu ddagala ery'amaanyi lyenfumba n'abakyala lyembafumbira omusambya guno eno tegubulamu kubanga ki ddagala gulina n'ebintu ebirala bingi nnyo bye gukola. Omuti gwo nga gwo tuguzimbisa ate tukola ki tugufumbisa. Abafumbisa enku mukimanyi abatali kufa ebyaki ebya gaasi. Then muno mu nnimiro mwe nnyimiridde mulimu lumonde. Lumonde tumulya naye ate naye eddagala oyinza okumbuuza ddagala ki gwe omukyala ali olubuto njagala otega amatuugo era owulirize nti amalagala gano eno newankubadde oyinza ogakozesa ne gakuleetako obuzibu naye buli kintu kyonna singa okiyitiriza kireeta obuzibu. Ojogezeeko okubeera ng'ofumba enva oteekemu ennyaanya empitirivu owulire enva ezo oba zinaakuwoomera zijja sigala nga zikola ki zituŋŋunuŋa nga tezikola ki teziwooma. So buli kintu kyonna kyonna kiyitira obungi kikola ki kyonooneka bwonoonesi. Amalagala gano eno ku bakyala abali embuto gamenya ogakola otyo osobola okugakwata n'oyenga n'oyisa muno bwoti okitegeera ng'omenya gano maguma ne muno mu mpatanya n'okola ki n'oyisaamu. Amalagala gano eno osobola okugakwata n'ogayenga n'ogakola ki n'ogatuulamu naye tokiyitiriza kubanga galina side effects yago. Gagaziya mangu gatema mangu kuba omwana wakola ki waayita. So
buli kintu kyonna kya mugaso eri ggwe naye oyinza okuba nga tokola ki nga tomanyi. Yensonga lwaki nvayo ne mbagamba nti bannange kino kikola ki. Awo yensonga lwaki olina okunfollowinga kubanga ate nze ndi mumanyi ate gwe tokola ki tomanyi, kitegeeza olina kukola ki kuyigira kunze. Mulago kubbire nga ku kyakya kakande we tusangibwa 0704737114 kuoba oyita kokka ogambe nti senga nze nina obuzibu bwe buti kirwadde ki kyonna kyolina mbulira bubuzi nja kubate nkola ki nkujjanjaba. Wena gy'oli ng'oli eweetaaga obuyambi naye nga toli kumpi naffe, delivery tugenda mu kukolera buli kimu kigenda kukolebwako bulungi. Service zaffe nnungi nnyo era twesiimise okubeera nga ate otuwa omubiri gwe tugujjanjabe. Tolina mazzi amaanyi gaagaana munnange oyagala kufunza biki ebiganye naye omwagalwa yadduka. Ebyo byonna tukola ki tubikolerako ddala. Sharinga video, likinga, subscribinga ate ofollowinge. Mubeere bulungi, mweraba.